Oli otya obukuluma? Obuluma nja kubugumira. Esaafudde ku luno. Ngenda kufa buwangaazi. Okay. Embeera ye eri etya? Because tulaba wenna osubiddwa emikono, omukono baagumenye. Olina omuggo. Why? Abasajja bali olutalo lwe banteekako lwali lunene. Lwali lunene. Naye bwe bulamu bw'ensi mwe tuyitira omwo sijja kuba nenya. Obuzibu buvaawo? Obuzibu. Abasajja baali balina obusungu. Yasooka okuba n'obusungu yali muwala wa Jeno. Ku makyawo nga twakatuuka ku geeti. Nga ye yeewera n'okwewera nti nze waakiri okufa. Ate ye wamukola ki? Mbu navuma taata waabwe. Mbu kubanga nze sivumanga ku Jeno, nze manyi bavuma. Wendi nze si bwe nvuma. Naye yali agamba mbu nayita taata waabwe omukopi. Kikyasinga obbaluma. Naye ekisinga obukulu mu byonna ye nga ye Jeno amanyi ekituufu. Ate kati ffe ebintu ng'ebyo Jeno abirabye nnyo. Omuntu yagenda mu nsiko n'alwana emyaka 5, 7. Katugambe Jeno Nobert yamuyisa omukopi mbu kimujja mu mbeera. Naye waliwo abaagadde endowooza omulaga nti bakola nnyo. Kati ne muwala we njagala mujjukize nti munnange nnyinza okuba nze nno nayogera ko bwe ntyo. Naye abantu abamu bali bubi. Kati gw'oba olwanira ddaddi wo omuyita omukopi. Waliyo abalala balina baddaddi baabwe nga bali mu makomera. Abamu bafudde mu bitategerekeka. Abaana abamu tebasoma lw'abazadde baabwe emirimu kuggwa. Kugamba ebizibu bingi naye teyanditunulidde ekyo nga nsonga. Ate ekirala nze bwe nawaananga emirimu gya Jeno gy'akola ne byakola nga teyannoonyaako ku nneebaza oyo muwala wa Jeno. Yandibadde aga nti akasajja ako kasiima emirimu taata waffe gy'akola oba anko waffe Pulezidenti Museveni. Awo teyannoonyanga. Kati ate yannoonyeza lwe nayogeddeyo. Kale lwe nakozemukko ku nsobi entono. Naye nga Jeno ye wamuvuma? Nze nkitwala nti saamuvuma. Naye nyiza okuba nga nayogera ebigambo ebinyiiza abakwano be oba n'abaana be. Because abantu okunyiiga kwa njawulo. Buli muntu asobola okunyiiga okusinziira mu mbeera mwakoze ki. Nzikiriza nti bayinza okuba nga banyiiga. Naye ate okunyiiga waabwe tekaali ntuusiza ku kino. Kubanga nabo nga bo nabo balina bye banyiiza. In fact ate ogatta abanyiivu, abantu abalina obunyiivu bo gye bali be bangi. Naye kati ffe tukola ekyo bo kye bankozeeko. Ate ndayagala mujjukize era ekyoyo nti ye ebiseera biri taata we ne banne ne anko we Pulezidenti Museveni we banyiiga bo baagenda bugenzi mu nsiko. Kitegeera bo baagenda bugenzi mu buyeekera. Nze atayeekedde. Nze kati obuyeekera obwange njogedde bwogezi. Suubira nti nalibadde ntuusibwako kino kubanga ekyo tukireke naye ye Jeno nga ye Jeno nja kusigala nga ndi mwana kubanga omwana asigala mwana mu maaso g'abazadde be oba mu maaso ga muzadde we. Bonna mwenna abeewera simanyi todda ggulu sisobola kuvaayo kubanga kozi nga ne Jeno avuddeyo. Wagamba tolidda ggulu ki ekyali kikuzaayo? Anti kisinziira mbeera kimu nakyogerera. Okitegedde? Bwe nagaa nti siridda ggulu nalabyewo abambuukira bangi. Kati omuntu nga Tamale Junior obuukire Nobert gw'atava na waka atatambula lwa kuvuma bantu. Mufuna mirundi Junior wali omulabyeko emisana ewantu wonna. Abeera mu luumu ye bw'ati singa oluumu ye mwalimbira nti yazimba. Mulaba omuntu nga Fuulufiga naye nga mbuukidde. Fuulufiga yali ayiseeko Pulezidenti Museveni ne Jeno Sale yali abayiseeko emirambo. Nze natuuseeko kweyolevu. So nze ndowooza naye kino nkyebaliza Mukama kubanga obusungu bwe bamaliddeko buba kusigala nga bwe buli osanga ate bandipulaaninze kunkuba masasi. Kansuubire nti bannange kye mwantuusizzaako obusungu bwammwe bwakkakkanye. Ate muwala we simulinaako buzibu. Just bw'oggyeko kino kye yankubiza kuba ye yadduumidde n'aduumira Kanonkojo n'aduumira amagye ne bankuba.
nayo sibayinaako buzibu kubanga ne General Sandi mubadde kusimuyinaako buzibu naye nze ng'omuntu yenna onyiiga nanyiiga ekyamazima nanyiiga lwaki nanyiiga kiva ku sisitimu etakola nti nafuna obuzibu nga neesimbyewo mu NRM ekibiina kyendimu kuba kyempagira bwe nfuna injustice mu NRM olwokuba sisitimu ya NRM tekola buli omu ali ku bibye kati ndowooza mu ngeri gye nakubamu omulange wa General Sale yali enkyamu kati nalina kuddukira wa General Sale oba kukubira mulanga wa General Sale mu mbeera y'obunyiivu bwe nalimu. Buli muntu afuna obunyiivu, buli muntu ava mu mbeera. In fact kankitereze bwenti teba kuba NRM nga yafuna ebizibu yandeetera ebizibu ebyo nga yina sisitimu ennungi saaligwiridde ddala okuteeka wano saaligwiridde ddala ku General Sale kankiyite bwentyo omuntu okitegeera obulungi musajja tugira tolaba toba nga ffala okuteeka emikono mu nti kuba yateeka wano. walwana nabo ne bakujjamu essaati oba nebakuyuza essaati netulaba ng'olinga awoninga nkojo olwokubeera nti ng'ogamba nti n'emirimu gyensala enkojo gyakola tagimanyi. Anti kati embeera mwe nali nkubiddwa bw'okubwa bankuba bubi nnyo kati oyinza n'okusanga bye nali njogera mu kaseera ako otegeera olw'obusungu obungi n'obulumi osobola okwogera ne butalina kwogera okategedde. Ekyokubiri bw'oba ondaze nti oyagala nfe nga munkuttekutte bwenti mba sikyasobola kukutiira waawo kuba mba ntaasa bulamu. Oyinza n'okuba nga bye nali njogera ndowooza nali ntaasa bulamu bwange awo okategedde. Naye singa sisitimu yaffe kola kati sisitimu mwegabira nti sisitimu erina obuzibu nga situnagenda wa General Sale eggulu twasooka ku Minister of Gender and Labour wano Minisita Betty Amongi yagaana okutulaba otegeera yagaana okutulaba kati kyogamba singa minisita yali atulaba nga yadressinga issue yaffe twaligenze wa General Sale eggulu okategedde. Naye abantu bye baateeka mu fundowoozo oba batuuka obudde ne bagamba nti zirinda boolwange gavumenti mwe abasajja aba NRM bye baweefu muweereza abantu mwe mutuusiza kwena embeera y'okuba nga tulumba n'abakulu naye ng'abakulu baabeesiga babateeka mu minisita oyo Betty Amongi mukyala wa UPC kitegeeza omukyala wa UPC okutuuka omufuula minisita aba ateeseganyizza ne gavumenti abali mu buyinza ba General Sale President Museveni n'abalala naye baba batadde mu bifo muweereza abantu muweereze bannayuganda bannaye muweereze bannayuganda kuba mugenda tuviirako okufa. Buli munnayuganda bw'anyiiga ava mu mbeera wabaako bw'ali yakitinga kati mwandeetedde kugenda kuzungira ggulu basajja kwagala kunzitirayo abakubanga lindako babakubanga aba Minister of Gender and Labour wano baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nali sigenda genda ggulu. In fact nze seetaaga genda nnyo ggulu wa General Sale netaga sisitimu ekola onfuna bulungi naye kati buli omu oba nga bali waggulu bye baakwata obuyinza batubuulire batubuulire nti obuyinza bye babulina ofuna kati ate kubanga gye tuddukira buli kimu ne bw'ogenda mu minisita era ojja kunzika nga bigeredde wa General Sale nfuna tulaba nti gwakubwa ekimubuuza nti gwavaayo n'ebiwundu abamu ne balowooza n'okugamba obubadi bwa Nobert ebali ebyabeeramu olabozze n'omuggo osibye omukono naye kaakati olina byoyisaawo naye kaakati bwe bakuba leero obulumi oyitawo ennaku nga 3 naye kaakati kankubuuzi ddala ku byewalabye nga ne mu ddwaliro lwaki nawe tozannyamu akabadi ako nawe zannyamu akabadi ako tulabe kuzannyamu akabadi ako ogende eggulu nawe bakukube ensi yonna ng'eraba kuba tebankubira mu nzikiza si nti bankuba kiro bankuba misana nga nsi yonna eraba bapromota bonna balaba so nga bapromota bonna bazannya kabadi onfuna era wano we munsanze aniyinzeko bannanga bagenze okusinkana minisita banze enkeereyeemu mbadde nsookedde wa musawo so sirina kyengenda bakola kubanga nze ndi musajja munafu sirina maanyi
Okay, bwe bakuba like batugamba bakuba emirundi ebiri mu kujja mu hotel n'okujja mu bantu, it was twice. Abantu banyonyolemu bakwata batya batuuka batya mu room yo ne bakutuusa sikafu yasookera ku hoteli bagita batya Acholi Inn. Manyi bankoseza nnyo n'omutwe era kati simanyi mu nsaasire ebimu sibitegeera sibijjukira bulungi. Banafunyemu ekizibu kya kamunguluze, nsobola okufuna kamunguluze yangwira omulundi ogumu n'omutwe gutuuka ne gunnuma naddala ekawungeezi. Kati sikafu yatandikira ku Acholi Inn, batusanga tutudde nga bazze okutwadressingira ebivudde wa General munda. Kati awo olwali omwami omu ku bakolanga looya wa General yabuuza mbu aliwa omuvubuka eyavuma General. Nze nali ntudde bulungi nga bulaba bwe ntudde mu ntebe wano. Kati olwamala awo afande Nkojo yennyini yagamba yuuyo nga balinga nga bali bapulaninze edda. Kati Nkojo kwegamba vva wano genda gwe vva wano tuviire. Kati nga tannakwogera vva wano tuviire ne mbabuuza General namuvuma kigambo ki? Kwanza sijjukirako kuvuma General, era General saamuvuma. Abantu kwagala kwekiza jaleetinga mbeera nenze General saamuvuma. Ane waliwo ekintu kye bayita okuvuma. Pozi nga batugambye nti General waabwe taddamu kwogerwako. Nga bw'olaba ku BBS we muyina amateeka ati Kabaka muleke tomwogerako wano. Okategedde kati batuwulire nti wano General Sale tomwogerako. Wadde omusuusuuta wadde okwogera ekirungi kyakoze eki. Ekyo tukimanye. Kubanga nze bwe mba nsobola okwogerako ekirungi n'ekibi bwe kijja nsobola okyogera. Ekyo balina okusooka okuyiga. Wejjusa okujoininga endongo because tulaba ofuniddemu ebizibu bingi era abayimbi bakuba kati abasirikale nabo bakuba sente zo ze wateekamu ne zifa. Wejjusa oyingira endongo waliwo kye bayita professional hazards. Kati ebyo ate oba ne taxi ne bweba egudde Kabenje egesa abantu 14 ngesseeko abantu 10 era abana abasigadde babatwalira mu mmotoka ndala. So kati omulimu ebyo bizibu byagwo sejjusa gujoyininga. Kubanga era ne bwe nali sinagujoyininga nafunanga ebizibu ku bye nnakolanga. Ennaku omulimu ogumu we nafuna accident emmotoka neggoyo mpira ne gedda waggulu. Kati kyogamba awo era nawo kwali kufa. Kati buli muntu Katonda yasinga okumanya empeera y'omulimu.